Merry Christmas to everyone out there. Only 4 days. Leero 21, enkya 22, ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga 23, ku Sunday 24, then on Monday it's going to be Christmas. Merry Christmas. Welcome to the show, ladies and gentlemen. Yeno Smulula Chigula Luji ku telefine yaffe Bwakabaka bwa Buganda bulirwa Monday paka Lwokutaano 7 mpaka sawa zibera sato tabla ne Buganda kumbucha be batteka mu sente okulaba nga wonna ogirabira kutukako abali mu holiday nga muli mu luwumula jikira mwamanyiro kera kati mukeera toina gyolaga oliawo waka ffe tuli wano kubeera ng'olunaku tulubatandikira bulungi paka ne tubongerayo mwabakoowa bukooyi n'ogenda n'owumulamu naye nga yo telefayina weeri okubeera ng'ekuyisa mweno festive season. Mbadde nsaba otweyungeko tutandikirewo. Good morning. Masino. Rabike konkonye. Nokulisa manyi. Eke tuuse bakatugenda kukola tya. Kuki? Ku byonna nga bwe byetaagisa byakulya. Ekitufu byo twagala kyusaamu naye ekigaanyi banayigenda n'ekiriwo. Bannaye tebakukwata ku kyalo ng'obbyengo kubane n'enkoko tenyuma kukukwata nga bagikusibye mu bulago. Bangamba ababbi babayita ba petty thieves abo. Mbu babbi bannaabwe babakuba mu kkomero booti enkoko. Abisi bagambe wabadde omenya banka. Bakusanga bana n'ekiseddume ky'embizzi lwakuba nti webadde onoonya akanyama. I know. Genda n'ekiro genda n'ekyosobodde mukwano guma. Then n'ekyalo ne Christmas gye tugendamu. Bola munno nga teyafumbye bannaye ate mumugeya ate mumwe ku mmere okugaba kulungi bambi mumwe ku mmere awo abayisiraamu bwe baatusingira yidi etuuka n'etuukira nsi yonna gw'okanya kweyisaawo bweyisaawo kufuba kulaba nga mu biseera by'okufumba weeyisaawo bw'okkirira bw'oyambuka mu lukisooti bw'okkirira bw'oyambuka n'oddayo ne weggalira ogenda okuwulira kokoko. Mulimu ba neighbors be muli nabo nga bali singo ebivubukavubuka ebifumbe emmere babituweerezeeko. Musajja ali tofuuka mukambunyu omwemere abababweruma ate n'olwasitaati olumu tezikola bambi abantu mubawe. Bannaye laba oba ate wali okyegenderezaako saawo nkuba lweto nnya ku Christmas kasana ke katera okwokya ku saa 7 eyo tewakkiririkika n'ekikomando tekigulikika kunaku lwa Christmas. Bonga weebali nga nabo tebagenze mu byalo byabwe kweriira. Ya so muneiba wo muwerezaako munnange tomanya alikuwera mwana wo mmere mu biseera ebyo eby'omu maaso kale atuba tutandikirawo omuntu yaziikiddwa naye gwe abaana ke bagambye wakala naye baana mwe muli bakalu nze banaye bino nkootinga bikootinga enjala eto omulage bamutwaleko ku parliament mulabeko n'ekintu kya parliament oba kyannema okutegeera bayita mitendera ki otwala kati n'abaguli ba be batwa parliament kyonga tomanyi nsonga lwaki bagenda mitende ate nali njiwadde ku bulyo omanyi bino ebya entertainment ne batwala abagundi mu National Theatre kati ono baba ba entertainer abayimwe yimbi kati Sobi abagwa wakuba kati ye embozi yetu gyogedde kati tumuteeka mu doza mu kisenyi yawava bawanyondo be bakola mulimu ki olwo gwawa nnyondo naye omwana agaye baba mutwaleko mu parliament banne bamukubekereze banyuma tewakala ade sinakiraba bannayuganda banne badde sinakiraba okituufu bannayuganda ne bamulabeko ekituufu naye tekyasobose ndowooza baze ne bamulabirako ewaka bagenze bambi kaakati okuziika abantu abamu baatidde okuziika ku kyenawulidde ekisooka abayaye badde beewera ebyogeddwa ku munnaabwe ebituufu n'ebikyamu kati njala bagamba ekyamazima waliwo ebituufu waliwo bye twogera emboozi ey'okungulu ne waliwo emboozi ey'omunda eri mu mitima gyabwe beemu gye bakola ki gye bamanyi kati kiyinza okuba nga nabo si basanyufu kusinziira ffe bye twogera ebyokungulu bye tubadde tulabako ebiina n'obujulizi maybe obuli ku kamera oba ontegeera kati ate bo nga bamanyi obujulizi obuli wansi the background evidence facts kaakati abantu abamu ne batya okugenda okuziika era kyovola nti ziyinza okuba namba z'abadde ntono naye yonna kyonna kyekiri omukulu ye baamuziise
eyaziikiddwa amakulu g'okuziika kasita oziikibwa oba otya ye yakoze eki yaziikiddwa. Now wakati nga ali mu kuziikibwa olunaku olwokusatu leero lwakuna lwe lwajjo sabo obulamu buno buli fani omuntu abeeraawo nga oba kaŋŋambe nga wafujjo kati nga baana bano betwala ku social media nesebo ng'alina abantu be ate ngera abadde wa muzinzi olina kugamba nti oyo gwolaba yakoze kino yatukoledde kino yatukoledde kino. So buli muntu yenna mu mbeera gy'alimu asigala waliwo abantu be waliwo abantu kyova tutera nnyo okugamba nti byonna byonna wandibadde kale ffe bitukola batali bantu bo naye abantu bo balumirirweko bajjukire nti bakola ki gye bali. Naye kakati nga tukyali awo abantu 8 be bakwatiddwa era nga bali ku poliisi y'Ekinoni wakati mu kunoonyereza ku nfa ya Sobi n'okukwata abo abakola ki abaamutta. Kaakati okusinza kwa DC w'Eggomba Miss Harriet Nakamya agamba nti bano 8 kitundutundu kwabo abakyanoonyerezebwa era nga balowooza nti kirina bayambako mu kukwata abo bonna abaalumba okukakkana nga Sobi afiiriddwa obulamu bwe. Kaakati wakati ku poliisi gye bali bagamba nti bagenda maaso n'okunoonyereza essaawa yonna bagenda kubanga babatwala mu kkooti basobola okubanga bagasimbagana n'omulamuzi. Naye nga okusinziira ku kiriwo egimu ku misango kuliwo okuteekawo okulwana okutali mu mateeka okwavamu n'okufa kw'omuntu. Naye amannya g'abakwatiddwa gaasirikibbwa wabula okusinziira ku baabaddeyo mbw abakwate nti batavujjana na Runyagwanda na Rukongo ndowooza baafunira ddala abaddeko abafunye ku experience y'okwetematema ne bagamba abajja okugusobola guno naate nga kino ate kisobola okuba ekituufu kubanga naye n'omuntu atema munnayuganda munne nga amulumbi oli n'agamba netontema naawe nja kukutema tiboogera Runyagwanda na Rukongo ono yadde agamba tontema ng'oli ayogera lulimi lwatategeera. So ebiri saidi zeeyo katulinde tulabe ate oba kituufu okumanya kuba ne bannayuganda balina ebintu byetaaga okunnyonnyolwa twatuuka ddi wano abantu okubanga ebibinja by'abatematema byavaawa. Actually RDC yagambye nti kubanga jjukira kigambibwa nti basooka mu lukiiko kati olukiiko bwe balimu n'abakulembeze b'ekyalo nabagenda kukwatibwa. So tusaba bannayuganda bino ebintu babyetaaga tetugenda kukirabira wano wekyakomye nti Sobi baamuzise kyawedde twatuuka ddi wano yatusaatuza omukulembeze eggwanga naye ajja vva yatunnyonnyole ensi eno gyalwaniridde kuva 1986 ate kati wano twatuusewo ddya. Era speaking about abantu abagwa mu category ng'eyo anti olumu tuba tunonye twogera ku bakulembeze nga waliwo enaggamye tugamba kati oba kalulu ne twogera ku bakulembeze oba entertainment ku bano simanyi title gye tuyinza kubawa naye abo. So mu nsonga y'emu omukulu Sipapa bakola mirimu ki takyakola musibe. So Sipapa ne mukyala we olunaku olw'eggulo bazze mu kkooti naye era smart ennaku zino ayingire wire ddala nga ba businessmen anjaga n'okunyirira sebanyi ebyokunyira yanyirira ddala ate yali ebweru nga tanyirira kakana ne Sipapa bagamba eyo gyali yagenda kuwummulamu yewumuzemu bambi kakazi ezo stories zenkugamba nti ffe tulina stories ez'okungulu tukola ki zetumanyi kati wali omuntu watugamba ne banemundeke kati sawa napangisa ka private room kange neebaka ekimala Sipapa abadde mu komera kuva 2 siwala ali mu myaka ndowooza 2 ndowooza awo naye nga bamutwala dda olw'emisango giri gye tujjukirako mbu yabba ssente z'Omusudaani. Omusudaani gwe tutalabangako tutulabanga ku passport ye tutulabanga ku kala ye twafuna mannya Arok Mayet Mandit Macha esente ezigwa mu 1.6 billion era nga bagamba yeeko baana wamu ne mukyala we kakati adde mu kkooti naye nga tebamusaliranga nga tebamusomeranga misango rather. So olunaku olw'eggulo yazze mu kkooti wamu ne mukyala we ne bamusomera charges 13 era nga zeekuusa ku bubbi n'ebirala ebigenderamu awo. Sipapa emisango gino yajeeganye awo nno ne bamusindika ku alimanda
babadde kwali ki kati jjukira bwebaba tebannaba kukyajinga misango obeeranga awo nga ofosa sojja mu maaso g'omulamuzi okusindika luzira kati naye abali tatatandika ku lugendo lwakulya misango gye nakwewozaako so kakati ajja kuba akomawo mu kooti mu nnaku z'omwezi nga 17 January, that is omwaka ogujja 2024. nekati kino mukyala Sipapa kyaliko kibayita okutoba n'omusajja ekyo kakati kyekibagamba omusinzi natoba n'omusajja wange wagamba nti natoba n'omusajja we aye tobuuza otya kyekyo ne musulako ku poliisi byebyo nno munnange ebya Sipapa era tujja bigoberera paka gye biriggwera. Kakati we tweyongerayo olunaku olw'eggulo President Museveni w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, so kumaleyo obadde oyagala olina gy'olaga toyagala twogere ku mukulembeze w'eggwanga olina gavumenti eyo gy'olinda yesaawa eggaati lyo nsobola okuleka tubeekangira ku makya wano nze saagala kukola ky'otayagala Museveni muleke gamba ye kati omukulembeze atobadde olowooza njogera kwani muleke munnange olunaku olw'eggulo ya meetings abavubuka naye ani ayita meeting oba siri muvubuka oba toli mu kibinja kyabo bayita abayisi babadde bavubuka baawa aba ghetto youth kati be bano abavubuka bano nno abavubuka okuva mu districts ez'enjawulo Mukono Wakiso munaye eggulo nadde empiteeyo ngande baba batisse mu basi ngano balagawa sibe beetutte baadde babajja ndowooza mu districts ez'enjawulo era nga boomanyi babatwalire emmotoka ne babatikka nekyagulanya olyokanga nojja bano bandiridde dikka ssente ka gavumenti eno era mbasabema mukubanga omuvubuka oyo omusajja oyo banaye mujjukire nga nti oyo yettaala yammwe Kwefu yakiyogera bulungi nnyo ku YouTube n'agamba bonna mwenna abalya ssente eno singa Kyagulanyi atuuka n'agamba tagenda kuddamu kwogera kigambo kyonna ne bwagenda kati bakitegedde nti wasobola ovaayo omulala kubanga yewasibuka ennaku entuufu mumukube nga mulekamu bane mukubanga muleka laba ono naye ghetto youth kati abo be bakulembeze baabali abavubuka abo bolaba boogera bakulembeze abo tebayogeranga abo abakulembeze bayogeddeko eri mukulembeze munnaabwe bwe bafuga eggwanga lino nono ghetto youth owekkooti nowawiigi oyo nowawiigi naye ghetto youth kati oli bwe batyo munnaye ne boogerako ne pulezidenti n'amukabira ebizibu byabwe avukaano baabadde mu mutwalo gumu mu 12,000 ne bamugamba munnange fobola wavutuluma ne bamukabira ebizibu byabwe and all that naye bwatyo n'ayogerako gye bali era ne bafominga ziri baasi ezabaleese eziriko radio 4 nedda ebyo bya sound era adde boogera nga bo bali era bakikumamu ne bano balonda waliwo okutuuka ku lunaku lwakaluluka bavuddeko baba tebafominze groups circles eziri mu 12 namba era munange buli sako n'agiteekamu miliyoni 100 bagende beekulakulanye bataata banyweko balyeko abaana ba ghetto mulye era nga zino zawemmense obuwumbi 12 bambi kamu 1.2 kakati picture nene gyembadde njagala kati mirimu nga kyawo of course enkwaki eyo gyolaba muganda wange ekolera ddala ssente yo bagikola ogenda gisuubula kati capital bawetaaga capital enjaga eyo yennyini business eri awo kati osobola okumujja kumuyayo mutwale mukusuubula asuubule ki asobola okwebba munnange byebyo era avubuka oba goli tolinayo sako tokola ki mubeereyo mulowooze president asobola okugenda n'amenya edduuka lye neyebba era yabasuubiza naga sente zino we zinaabeera productive nanga zina kyezikoze agenda bongera yakyogedde nunyinaga sente weeri sente zo diriwo muzikozese bulungi agenda kubabongera mu ngeri y'emu awo president we yavudde side eyo wabadde avubuka still mu Kolo airstrip n'agenda n'alaunching akatabo bino bye byalemesezza UB40 okuyimba bino nga president ayagala kuyamba mwana wa ghetto webale nnyo olete UB40 era naffe lwakubanze nkugambye nti president ayagala eggwanga lino yatula
yalonkize n'akatabo ke akamaama ono ye maama Kadaaga yamubuuza kiti yanona mu mmotoka ye mission sooka oleke Kadaaga tajjanko mu Parliament yajja mu kusabira ow'ekitiibwa Mpanga eyo yali mu National Theatre ebyokuteesa tajja kusobola kujja anti alina bonna kati alina kufuna post esinga ku speaker ye tagenda tulansi wamu tasobola kakati bamuwadde emmotoka teyaginona teyatuuma aginona tukerika erinnya lye bweri right honorable Batwala Kadaaga yanyiiga nnyo wano ne muna yanyiigira ddala ojjukira akalulu nedda kakati mbu baleete ekisumuluzo ajje ateekemu mugwa omuwane mugwa muwadde Nalongo oh thank you afa bamuziika nga Kadaaga waffe mbuna yagere mu Parliament awanika omukono Nalongo alonde Kadaaga Nalongo no Miss Kadaaga first sit down abyajja bikola era abeeka muli musigale kusendeza sako n'enigina z'abateekamu nakubeera kifaananyi kyammwe ate kyabakiikira kikyatabakolerangako tajja ali nange wembaye naawe omuwagidde obwo obukakamu twabusigaza omuntu wago eyali gundi vice president wa Uganda Kiwanuka Sekandi yekka Katonda gwe yatondera mu bbumba eryo atayogerayogera akyagenda gye yagendanga mwe mumanyi kakati musalawo oba atula we yatuulanga era ogenda bagattawo akatebe akalala